nabagamba noonya taata wange abadde supportive n'omwami wange ali supportive kati tajja kukyuka kosa ajja kukyuka alina omugenda kuŋŋamba mwogeredde abasajja bakyuka naye tulekeemu. Baby Gloria yanzijjukiza ebigambo bya Eddie Kenzo we yagambira nti ayagala omukyala alinga maama we. Kati omwana ono ow'obuwala yatugambye nti yafunye omusajja alinga taata we era bulijjo gwanoonya nga mu kyo kikyategeeza nti taata we amwagadde nnyo era nga taata we amukoledde ebintu bingi nnyo so nga n'omusajja oyo gw'abadde alindiridde yasobola okuba nga akola ebintu ebifaananako taata we byamukoledde mu bulamu bwe. Kati mu kyo tusaba Jonas tokyuka sigala ng'oli ku mulamwa kuba omwana akwesize nnyo atuse n'okugeza ku kitaawe ekitali kyangu. Omukolo gwa Baby Gloria ogw'okukyala gwawedde bulungi. Babadde maka ga taata we Emutundwe. Baby Gloria bakulira sayidi zaawe Nyanama. Taata we n'akola n'apakasa n'abeera nga famire ye yagisengula n'agitwala Emutundwe. Enyanama babeeranga mu nnyumba ya wansi Emutundwe basula mu kalina. Taata aba akoze era omwana watuukidde okuba nga aleeta omuko ajjidde mu kifaananyi kirungi nti waliwo omuko yeegazaanyizza teyakomye mu ddiiro wokka yagenze paka ne mu bisenge which is okay kuba taata yazimba kati oli mwana waka naye nga omukolo gwatambudde bulungi era kyenategeddeko nti embaga egenda kuba nga ejja soon this year era nayo ejja kuba open eri abo bayinza okuba nga basubiddwa omukolo guno ogw'okukyala. Omukolo gw'okukyala guba gwa mu nju era gubako abantu batono kuba nalabye abantu bangi awo nga bagamba ng'abantu tebaabayise ku mukolo ogw'okukyala gubako abantu batono ab'enkizo. Otunuulira maama mu kifaananyi n'otunuulira taata mu kifaananyi n'otunuulira basenga n'otunuulira abooluganda b'omugole. Omuko n'asobola n'okugenda yekka si we kibuuzaya omuko tasobola kugenda yekka asobola okugenda yekka naye awo aba tawera kiba kyetaagayo omuntu amuliko okulaga nti omuko kyaliko kituufu oba okulaga nti omuko tavudde ku street aliko abantu be. Kati oba olina okugendayo n'abajulizi naye nga ndowooza okukyala kuba nnyo kwa senga yabeera senga ow'ensonga okukyala kutera kuba kukwe. Kati ye maama mu kifaananyi tatera kujja bamukweka lwakuba nti kati ekyenjawulo mu mukolo gwa Baby Gloria ye maama yabadde alabika nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna yeeyisizza kizungu era olaba n'engeri gy'abadde akwatamu amawulire nga yakafuna omuko. Maama ye yajja nga abalaga nti omuko waffe y'ono era n'abalaga nti byonna agenda bikola eri omuko ne muwala we gwe gwasoose kuba Baby Gloria yakakula. Kakati omuko bamuyita Jonas. Eno esoba olina okugipronouncing nayo kuba liri Jona then waliwo ka esa akasembayo Jonas. Kati nalaba agamba awo emirimu gy'akola yayogera emirimu gye gy'akola era n'akoona ku gw'ebifaananyizo. Gw'ebifaananyi gwe nasinga otegeera kubeera bye mmanyi n'ogwa content creator. Mulaba ne kamera ye ku TikTok ng'akuba ebifaananyi then kino ekya creatinga content we nasoose ne ndaba ekifaananyi ekyasoose ne ngamba ho John atandise content tufudde naye nagenza okumaliriza okunoonyereza nga biddala bituufu. Omukolo gw'okukyala gwaliwo engeri gye guli ogw'omu nju be basobodde okuba nga bagubeerako era nategedde nti maama yakoze ebitundu 99 teyawaddemu wadde omuko oba omuntu yenna mu nteekateeka z'omukolo buli kimu yakyekwatiddemu yakikoze nga maama okulaba nga kivaayo. Kati y'omuko gwe gwadde gwakunyuma najja nga teyeebuzaabuzizza n'abeererawo Baby Gloria omukolo ne guvaayo nga ye gwafaananye. Ekyenjawulo wadde beeyisizza nkola ya kizungu omuko teyakyusizza ngoye ku buko ye yasigadde mu kkooti ye n'asigala ne mu kkanzu ye gye yagiddemu ewa nazaala we. Kati
ye Baby Gloria yakyusizza engoye emirundi egisoba mu 5 ate nga zonna Gomesi ze yabadde akyusa nga za bbeeyi kosa ne dress mwe yasalidde keeki akaviiri kabadde kaddala kabadde kazibu ka kukyusa kuba kabadde ka bbeeyi akaviiri ke yabadde ayambadde kabadde kaddala kabadde kalungi era okwo kwenja okugattira ne maama okuba nti yanyumye era yabadde musanyufu era omuko Jonas teyaswaziza maama waliwo wetugamba nti omuko teyaswaziza omwana omuwala n'atuuka eri bazadde be mu kino omuko Jonas teyaswaziza omukyala Betty Nakibuuka kubanga gye tuvudde kino kiraze nti maama yabadde asinga okubanga akyetaaga omwana we ono nno bamwogerako awo kalebule ng'akyali nno na myaka mitoototo naye ng'ali mu myaka egizaala amawulire waliwo bye baayogera era maama tayali musanyufu yavayo ne yeemulugunya ku bye baayogera ku mwana we n'omwana we n'akuba oluyimba lulamba saagala bikomyawo kati kuba kati tuli mu celebration za mikolo ate nga wetwetegekera n'emikolo egiddako naye abaagoberera mubimanyi ebyatuukawo mu famire eyo kati abagamba nti maama akola kajanja osobola okukitegeera kyasinziirako okubeera ng'ayirawo omwana we omubiri omwana baamwogerera nga tannagenda na ku university kyali kinene nnyo okitegeera so omwana bw'atyo n'alemerako n'agenda ku university n'asoma n'agraduatinga ku university nga teri amutuulidde bibuuzo nga buli kimu yakyekoledde ne bivaayo bulungi kakati oluvannyuma lw'okumala okusoma kati mikolo nagyo gyawedde mu bitiibwa nga bimagaye tulinda mbaga gwe baatutte ekifaananyi kyalimu kyekyo ng'oggyeko okuba nti erinnya lyo lyasigadde erya Baby Gloria yakuze yavudde ku stage eri gye tubali tumulabirako kati mukazi mukulu bannamawulire n'abantu abalala tebasobodde kubeerayo omukolo gwabadde gwa munju gwali gw'abantu batono so ate abaddeyo linda mbaga onaaba osobodde okubeerayo onaabeerayo otasobole kubeerayo beera ku gugo si mu bubi oba ogwa famire yo sister wa Baby Gloria naye kamukooneko akuze alabika bulungi ekirungi kati ekiriwo mu famire eyo go asita osiima maama akoona mu bukoonyi stamp ate kinalabe ku maama lwaki alina sipiidi y'amaanyi mu nsonga zino tayagala abaana boono ne bano abaana ba chachi omwana wa chachi oba olina okubeera nga sipiidi eri waggulu nnyo wakulagira omuntu nti yoono mutandikirewo action kulaba nti bakola ebintu mu layini entuufu kati ekibuzo kiri kimu Hosaya ne kazibwe kati omwana wa chachi we bamala okukola okukyala aba alina okugenda ew'omusajja tagenda kati Professor Kazibwe aŋŋambye nti wadde okukyala kwawedde era nalabye Baby Gloria ng'alina akaweta naye balina okugenda mu kkanisa bakube ebirayiro omwami n'omukyala nga maama waali taata waali famire eri ey'omukobo nanga weebali ng'abajulizi mu maaso g'omusumba kyaki tennabata kitegeeza Gloria akyalina okubeera ewaabwe kubanga tetumanyi kiyinza kubeerawo singa asala n'agenda ewa Jonas onambuulira naye nga yogayoga wamma Baby Gloria Katonda abateremu obwangu mwebale kutuweesa kitiibwa bane ku kyalo kuno abantu nga baadiba naye olaba nti mwe mwakikoze ku myaka emitera kati bwe mwayogera ku myaka mwebale Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo. Amannya nze Nsuuga Mustafa
nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalaba nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina aba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Amanya gange bapita Idembabazi Brenda basawa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde ewaka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne koodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services.